kiwedde bwe kitambula bwe kityo. Enteekateeka zonna zatambudde bulungi olunaku lwabadde lwa mukaaga nga bwe twabakoola 24 Ogwokutaano. Enteekateeka z'ekijjobi abayimbi bonna nga bwe twasobola okuba ate nga tubategeeza nti balina okubaawo era baatuukiriza. Byebimu ku bivulu ebitonotono ebiranga abayimbi ne bajja. Awo nno kitegeeza nti kyabadde kyanjawulo nti ekya Sentinale tebubaamu kulimba wadde n'akamu. Twabategeeza nti Omulandi Masannyalaze tugireeta SS Sound yabaddewo. Abayimbi bonna Palaso, Winnie Nwagi, Stabwa Natolo, Jovan Luzinda ne bandi ye yakubye Bazireto ne Suna Beni. Bonna bakubye Prince Mr. Masaka. Buli muyimbi yenna yakubye. Abayimbi banna Masaka twabawadde chance. Twatandise n'emmisa ssaawa 4 bwe twatandikidde emmisa bwe twavudde mu mmisa ne tuyingira talent search. Era talent search yaggweredde nga omuyimbi bamuyita Anita J, Mr. Igor Ronichun, Mr. Anita J yakulembedde yeetisse talent search y'omulundi guno. Mr. Igor n'addako Ronichunde n'abalala ne baddiŋŋana mu nteekateeka eyo. Talent search yasobodde okuba ate ng'eggweera wakati mu kuzuula ebitone eby'abaana bannamasaka mu nteekateeka eyo. Era enteekateeka eno ey'abayimbi baweereddwa chance okubeera ng'endongo yaabwe egenda kuba ate ng'eweebwa platform oba oli awo esobole okuba ate ng'ekubwa paka bwe tunadda mu talent search endala. Buli muyimbi yenna yeetabe mu talent search wekigenda okubeera nga kitambula. Talent search n'etambula bw'etyo bannaffe ne tubaamu n'abayimbi abatandika okuyimba ne bakuba sauti band nejja neekuba. Era enteekateeka abadde ennungi nnyo. Eyabadde ku stage abadde SS Sound okuva Sazza Ekyotera. Era SS Sound yasobodde okuba ate ng'omulimu yagukoledde ddala bulungi nnyo. Era mu ndongo z'otayinza kuyisaamu maaso Ekyotera kati endongo gye tulinayo bagiyita SS Sound. Endongo oyo ekubira ddala. Yasobodde okuba ate nga yaweesezza omukolo gwaffe ekitiibwa. Netambula abayimbi ne bajja ne bakuba. Abayimbi bonna Madrat ne Chiko ne kiggweera nga abayimbi bonna bamaliriza. Suna Beni Bazireto ne bayingira Omulandi Sound ne basobola okuba ate nga basisimudde endongo netambula bwetyo. Twebaza abawuliriza baffe abawagizi baffe mu nteekateeka yo nange weesobodde okuba ate ng'etambula. Temwabaddemu kulwana wadde kola kutya. Ekivulu ne kibeera nga kyatambudde bulungi nnyo. Era okuvaako wa General Manager yabeebazizza mwenna abasobodde okuba ate nga mwazze ku lw'enteekateeka y'ekijjobi eky'omwaka guno ku myaka 7. N'omukulu Ssengonzi yeebazizza mwenna abasobodde okuba ate nga mwazze nti enteekateeka yadde Masavu Meerere. Bannamasaka mwebale kuba ate nga mwawagidde abavudde ebitundu ebyenjawulo. Mwebale kuba ate nga mwawagidde Radio Ekyasa olw'enteekateeka nti ebivulu byonna ebibadde bibeerawo mu Masaka bangi babalimba abayimbi ne bagamba ate ono bamutaddeko teyazze. Buli muyimbi yenna yakikubye paka. Kati mutubanja ki? Batubanja kivulu kiddako. Enteekateeka kale bwegenda okubeera naye nga gwe kyolina okumanya ekijjobi tewali ayinza kimenyawo mu kibuga Masaka n'ebitundu ebirinaanyeewo. Kyayingidde mbyafaayo nti abakyagezaako balina kulwana nnyo kubanga amasannyalaze ga Sentinale geeyina baagawulidde. Kati gye tudda wano